Ennaku z'omwezi 31 Januari omwaka 2025 lugenda kubeera olunaku olunagenda mu byafaayo mu mateeka g'eggwanga nnyaffe Uganda, si mateeka ga Uganda yokka, wabula ate ebyobufuzi, ebyobukulembeze by'eggwanga lino, kooti y'eggwanga Uganda enkulu wamu ne kooti ey'abannamagye ey'eggwanga nnyaffe Uganda. Si kyekyokka, wabula ne bannabyabufuzi bonna abasibiddwako ne batwalibwa mu kooti y'amagye, abamu ne basingisibwa, abalala ne bafuna ku bukambwe bwa kooti eyo. Ennaku z'omwezi 31 Januari 2025 omwezi gwa Januari nga tuguwunzika, lunaku lwanjawulo eri abo bonna. Ekisookera ddala, ebibaddewo olunaku olwaleero byatandika bitya? Omwaka gwali gwa 2021, omukulu amanyiddwa nga Honorable Michael Kabaziguruka, ono nga yali member of parliament wetwogerera, ng'ava na mu opposition, yavaayo ne yeemulugunya era n'awakanya ekya kooti y'amagye okumulamula mu buufu obwali bufaananako bwe butyo. Kati nno ebyo byonna ebibaddewo olunaku olwaleero n'ebikyagenda mu maaso n'okuba nti biba, eyo gye bisibuka. Era Friday olwaleero lwennyini tubadde tulindiridde ensala ya kooti enkulu mu Uganda okuviira ddala ku musango ogwo, wabula ng'ate kibadde tekigenda kubanga kikoma ku musango ogwo, wabula kibadde kigenda kugaziwamu kive ku Honorable Michael Kabaziguruka kigende ku side ya Attorney General, ate era wamu n'eggwanga Uganda ne bannabyabufuzi, olw'ensonga nti ebbanga lyonna bawulidde nga bakosebwa mu buufu obufaananako bwe butyo. Keesi eno oba omusango guno gubadde gumanyiddwa nga Attorney General versus Honorable Michael Kabaziguruka, Constitutional Appeal number 02 of 2021, era nga buli omu abadde alindiridde. Twabadde tuli awo ennaku z'omwezi abadde 24 omwezi ogwa Januari guno gwennyini, z'ennaku nga 5-6 emabega, ekibaluwa ne kifuluma okuva wali ewa Deputy Registrar wa Supreme Court oba kooti enkulu ng'akakasa nti olunaku lwaleero ssaawa 3:30 ow'ekitiibwa gw'olaba ku screen Chief Justice Owinyidolo wamu n'abalamuzi abalala babadde bakutuula okuwa ensala yaabwe. Ku bbaluwa eyo kwateereddwako ba legal representatives ab'enjawulo, kwabaddeko Lukwago and Company Advocates, kwabaddeko Rakafuzi and Company Advocates, ne kubeerako Alaka and Company Advocates. Bonna baategeezeddwako era ne bagambibwa nti babadde bakujja babeerewo. Okusalawo kwa kooti kuno we kujjidde omulamuzi ow'ekitiibwa oyo nga bw'omulaba Chief Justice Owinyidolo, bangi babadde bagamba nti kumaze emyaka mingi okuviira ddala omwaka 2021, wabula ow'ekitiibwa agambye nti babalimba. Ow'ekitiibwa golaba ku screen agamba nti gibadde emyezi 8 gyokka, ye ng'abala okuva omwaka ogwedde May paka olunaku olwaleero ensala weeviiriddeyo eya kooti. Kugambye omusango gwaggulwawo omwaka gwali gwa 2021, Honorable Michael Kabaziguruka ng'achallenginga oba ng'awakanya ekya kooti y'abannamagye okutwalanga Banansi abatali bannamagye
nebawozesa emisango. Era Honorable Kabazikuluka okukola ekyo kyava kuba nti naye yali atwaliddwa mu kooti yeemu. Okujulukirako oba okutunuulirako ku bizze bivaayo ebibadde byongedde n'okulaba nti pressure erinnya n'owekitiibwa gw'olaba awo Chief Justice Owiny Dollo okuvaayo ne bateekateeka ensala ebeewo. Ojja kujjukira wabaddewo okwekalakaasa okungi okw'enjawulo. Waliwo omwana muwala oyo abeera ku Twitter amanyiddwa nga Agatha Twaire baatandika okuba nga beekalakaasa oluvannyuma lwa Aaron Kiiza, omu ku bannamateeka ba Dr. Kiiza Besigye eyali ow'omuzinzi ennyo mu musango ogwo okukaligibwa kkooti eyo eya bannamagye emyezi 9 bweddu olw'okuba nti yali yeeyisizza mu ngeri etagasa okusinziira ku kkooti eyo ey'abannamagye oba kyoyinza okuyita contempt of court. Ekyo nno kyatabula bangi nnyo nnyini ddala ne bagamba nti osanga kkooti ate obukambwe yali erina bungi. Ojja kujjukira nti Aaron Kiiza yali agiyita tribunal ate nga baali bamugamba nti nedda ssebo tokiyisa sayidi eyo. Era mukumu kwekalakaasa okubaddewo omwana muwala oyo Agatha Twaire n'abalala badde nga bagamba nti Chief Justice abadde by the way omukyalo oyo ye owekitiibwa Catherine Bamugemeire naye awadde ensala ye ey'enjawulo esanyusizza ennyo bannayuganda. Mwawakanyiriza kooti y'amagye nese kuwakanya yenna. Byonna ku vidiyo eno tuli mu kukayitamu mpola nga bwe twenyonyola biki ebibaddewo mu buufu obufaananako bwe butyo. Mbadde kugamba nti omukyala gw'olaba ku screen eddakiika eno ye Justice Bamugemeire agambye nti nedda ssebo kooti y'amagye temujja kugifuula nkola efaananako bwetyo, mutandike okubeera nga bannansi mubawozesereza eyo mu maanyi agafaananako bwe gatyo. Era omukyalo ono abadde agamba nti nedda ssebo awo tewabeerawo mbeera eri feya singa omuntu wa bulijjo mumwetikka ne mumutwala eyo. Kale nga tugenda maaso mu byonna ebibadde bitambula okusinziira ku lawyer amanyiddwa nga Philip Karugaba yagamba nti this is not just a legal issue, it's a matter of human rights, justice and the rule of law. Anti bw'oba otunuuliddemu eno si nsonga just y'amateeka giraba otyo oba otya, wabula eno nsonga yakutyoboola ddembe ly'abuntu mu buufu obufaananako bwe butyo. Kati ebyo byonna nga tukyatunuulira gye byava, ensalawo ey'olunaku olwaleero ebadde etegeeza ki eri bannayuganda? We tutuukidde okuba nti okutuula oyo omukulu omu ku batwala kkooti y'abannamagye era mubadde nga mumulaba nnyo buli babadde baleeta Dr. Kiiza Besigye retired nga abaako okulungamya kwakola mu kkooti y'amagye. Kiki ekibadde kituukawo singa oba okusalawo kubadde kugenda okubanga kubaawo olwaleero? Lwaki kubadde kulindiriddwa nnyo? If the court had to find that the military tribunals lack jurisdiction over civilian invalidation, or it could invalidate ongoing and past cases against civilians in military courts, potentially leading to retrials or dismissals. Wetujjudde olunaku olwaleero nga kooti eno ey'ekitiibwa singa ezuula nti kooti y'amagye tegwanidde, kibadde automatically kikakasa nti emisango gyonna egiri mugenda maaso mu kooti y'amagye gijja kuyiibwa oba okusitulwa gijjibweyo gitwalibwe mu kooti entuufu, bannansi gye balina okulabira omukono gw'amateeka ogutalinaamu kyekubiira. Omulamuzi w'ekitiibwa gw'olaba awo ku screen ye Chief Justice Owiny Dollo. Mukadde ke kamu
wetujidde olunaku olwaleero nga bino bigenda okuba ekibadde ekirala ekirindirirwa kyekyokulaba engeri Supreme Court gyegenda okwekwatamu ng'ewa ensala n'okulaga obuvunaanyizibwa obusingako ku kooti ey'amagye. Tuveewo kaawo tusemberereko oba tuyingireko mu nsala. Abalamuzi ababadde batudde okuba nti bawa ensala yaabwe okubadde omukyala Justin Catherine Bamugemereire, Chief Justice Owinyi Dolo n'abalala nga bwe ngenda okwongera okutangalizaamuko mu maaso awo. Justice Catherine Bamugemereire of the Supreme Court has delivered a landmark judgment suspending all proceedings in the General Court Martial (GCM), declaring the military tribunal's jurisdiction over civilians unconstitutional. Mu kifaananyi kino ky'olaba omukulu abadde yeetoololewako ensonga ye mukulu oyo gw'olaba ayambadde bonna bali masuuti. Kale bw'ova ku mukono ogwa ddyo oguli emmere oyo kanso musi kati amuddirira ye Honorable Michael Kabaziguruka, era y'ensonga ennene lwaki tubadde mu Supreme Court olunaku olwaleero n'okubeera nti tuwuliriza ensalawo ya kooti yonna nga bwezze okubaawo, era we tuviiriddeyo ng'ebintu bireeta akamwenyumwenyu ku matama mu bufu obufaananako bwe buti. So mbadde gamba nti Honorable Michael Kabaziguruka yo yali wakati. Owokusatu bw'obanga ovudde eno ku mukono ogwa kono ate ye wookubiri bw'oba ovudde ku mukono ogwa ddyo omukono ogulya emmere. Kale tuddeyo mu Supreme Court. Mbadde ngamba nti Justice Catherine Bamugemereire owa Supreme Court oba kooti ensukulumu mu ggwanga awadde ensalawo ye ey'enjawulo nno ddala ereetedde bannayuganda omukubira engalo n'okusanyuka n'okusagambiza. Bw'agambye nti all proceedings in the General Court Martial GCM the military tribunal's jurisdiction over civilians is unconstitutional. Agamba nti tekiri mu mateeka oba tekiri mu ssemateeka wa ggwanga lino kooti y'amagye okubeera ng'ekozesa eryanyi lyayo bannayuganda abatali bannamagye okuwozesebwa mu kooti eno. Justice Bamugemereire at the same time found that the GCM lacks the constitutional mandate to try civilians, stating that its structure and procedures violate the principles of fairness and impartiality guaranteed under Uganda's constitution. Ekipapula kyolaba kyekipapula kiri kye nayogeddeko okwabadde Lukwagan Company Advocates n'abalala ekyabadde kibayita okubaawo mu kuwulirwa okwaleero. Yoyo omukyala Justice Catherine gwe njogerako n'ensala ye gy'awadde n'abamu ku balala nga bw'obalabaawo. Agambye nti ekkooti y'amagye teyina mandeeti yonna oba teyina lukusa, nti ne bw'otunuulira butunuulizi structure zaayo n'engeri gy'etambuzaamu ensonga, its structure and procedures violate the principles of fairness, nti engeri gy'etambuzaamu obutambuza ebintu byayo bityoboola eddembe ly'okuwulirwa okutaliiko kyekubiira. Ate ng'okusinziira ku bo nga kooti bw'erina otambula balina okukakasa nti waliwo okuwulirwa okutaliimu kyekubiira. Ku screen gw'olaba ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Aaron Kiiza, omu ku bannamateeka ba Dr. Kano Kiiza Besigye retired. Oyo yassibwa kooti eno ey'amagye yogerwako emyezi 9 bweddu, contempt of court, oba kubeera nti yandibanga mu byakola yayisa olugaayo mu kooti ey'amagye n'ebintu ebitakwatagana na kooti nga bw'erina kutambula ey'amagye. Yali azze kuwolereza, yamalirizibwa naye asibiddwa emyezi 9 bweddu. So okusinziira ku bibaddewo olunaku olwaleero, Aaron Kiiza yonna gy'abadde mu kaduukulu
oba gyali mu nkomyo akamwenyo kaze ku matama. Judicial power, as per the law, is vested in the judiciary, and the General Court Martial is subordinate to the judicial system. It is an overreach to create an offense, making civilians liable for crimes under military law. Bigambo bya Justice Catherine Bamugemereire olunaku olwaleero. Ono nno okusinziira ku oda ye asuspendinze emisango gyonna egiri mu kugenda mu maaso mu kooti y'amagye okuggyako ng'emisango egyo abagirimu bannamagye. Justice Bamugemereire today in her order has suspended all ongoing civilian trials in the General Court Martial except for cases involving military personnel. Mukadde ke kamu agamba nti abasirikale abazza emisango nga bagizza ku Banansi balina kutwalibwa mu kooti z'Abannansi wabula so si kutwalibwa mu military tribunal oba mu kooti eyo y'amagye. Oyo no ye Dr. Kano Kiza Besigye abadde alindiridde nnyo olunaku olwaleero ekiva mu nsala ya kooti, era nga gy'abadde bw'abiwuliriza byonna bimuleetedde essanyu ku matama, oba osanga mu bbanga si ddene nnyo Dr. Kiza Besigye yandifuluma n'alya butaala mu buufu obufaananako bwe butyo. Tugende mu maaso. Oyo no ye Bobby Young. Mwana mulezi Bobby Young osobola okugamba nti naye ayimiriddewo ku lw'abasibe abaasibwa ku lwa NUP oba ba political prisoners side eyo, era naye ku court ruling eno ez'olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine nkakasa musanyufu nti basajja be abaasibwa naddala ku side ya NUP basanga n'ebyambalo ebyo ebimyufu bye bagamba nti nno byefaananyiriza eby'amagye, era nga bano badde batwalibwanga mu kooti y'amagye, ebyabwe byanditereera ne sekiterera yenna okusinziira ku ekyo kye tujje mu kooti y'amagye mu kooti Supreme Court olunaku olwaleero. Kale today wali Justice Catherine Bamugemereire also directed that all cases pending trial in the General Court Martial be suspended and subject to judicial review, with an injunction placed on further proceedings. Ono no alagidde nti emisango gyonna egibadde teginnawulirwa mu kooti y'amagye egyo gigobwe oba giyimirizibwe, era giyina okuba nga giggyibwawo gitwalibwe gyekenneenyezebwe. Ekitongole eky'amateeka mu buufu obufaananako bwe butyo. Bw'obanga otunuuliddemu bino ate byawukanye na bya Justice Monica Mugenyi ne koramu y'aba Justice Musanvu, where they upheld the unconstitutionality of the section 117 bracket 1H of the Uganda People's Defence Forces UPDF Act, which had allowed civilians to be tried in military courts. Bw'obajjukira mu bulungi nga Justice Mugenyi naye alaga nti kooti y'abannamagye eri inconsistent naddala bwe tugenda mu bya constitution, oba nti etagaataga teri wamu mu buufu obufaananako bwe butyo. Wano nno waabaddewo okuba nti bayita enkyukakyuka ezimu zikolebwe mu ngeri kooti y'amagye gyekolamu ebintu byayo
mu buufu obufaananako bwe butyo. Ebyo nno bye bisoose okuba. Ono nno ye Honorable Michael Kabaziguruka ku mukono guno ogwa ddyo, ate ono y'omukulu Katana okuva wali mu NUP. Ono atayambadde kooti, atayambadde taayi, then omukulu ayambadde taayi ye Honorable Michael Kabaziguruka. Ensonga kwe zitambulidde zonna olunaku olwaleero. Kale ensalawo ezo we zibadde nga bwe nsoose okuzikunyonyola wali ku Supreme Court, zireese akamwenyo eri abakulu nga wobalabaawo ne bagamba nti kyekyo ekyaffe kirabika kyayengedde. Era omunansi yandiba nga agenda kweyagala, naddala abo ababadde bafunye ku mukono ogwa kooti ey'amagye nga gubadde gubakutteko. Nga okusalawo kwonna kuli mugenda maaso, omuntu akyasinze okuteekebwako eriisa ejjogi wakati nga byonna bitambula ye Dr. Kizza Besigye, nti okusalawo kwonna okubadde kuli mu kugenda maaso mu kooti eno kubadde kumukwatako butereevu nnyo nnyini ddala. Olw'ensonga nti ebbanga lyonna Dr. Kizza Besigye lyabadde mu kooti eno ey'amagye, abadde nga alina okusaba kwakolanga wano na wali, wabula ng'ate kukontana ne kooti ey'amagye yo nga bwetwala ensonga, era ebintu bimukaluubiridde nga nnyo ekitenkanika. Kale katusooke tugendeko ku remarks za Chief Justice Alphonse Owiny Dollo mu musango guno gwa Attorney General versus Honorable Michael Kabaziguruka, ruling that happened on the 31st of January 2025. Ku mukono guno gwa kono ye Chief Justice Owiny Dollo bw'abadde atandika okwogerako eri kooti ey'ekitiibwa, ayina wagambire nti many times we take air for granted until somebody closes your nose, then you know the importance of air which we take for granted. Agambe nti ebiseera ebisinga omukka gwe tussa tetugutwala ng'ekikulu paka ng'ennyindo ye ekwatiddwa, awo nno womanyira omugaso gw'empewo gye tussa. Chief Justice n'agatako, if your purpose is to destroy the judiciary as an institution, it's like democracy. You might not know the worth of democracy until it is taken away from you. It is like the oxygen we breathe. Nagamba nti we gubanga okugendererwako kwa kwonoona obulamuzi nga ekitongole obanga essiga eryeyimiridde, kubanga wolaba demokrasiya nti tosobola kumanya buzito bwa demokrasiya na bugaso gwayo, wabula paka nga demokrasiya ekutwaliddwako nagigeraageranya n'omukka gwe tussa. Ebyo byonna ow'ekitiibwa abadde aggulawo okuteekawo ensala ejjudde ku byonna. Agaseeko bw'ati, let us use constructive criticism. Let us engage with the Chief Justice, judicial officers and administration of the judiciary so that we have a better institution. Ayogedde ku ky'okubeera nti we babanga babanyizenyize nga kooti wano na wali, bonna nga bannamateeka n'ebiringa ebyo, nagamba nti leka bakkirizibwe okubaako okuwulira kwe bakola okusobola okulaba nti batereeza naddala mu layini ey'amateeka. Mukadde ke kamu anawagambye nti I also hope that you will have the courage to say sorry. Some of the things that have come out of members of the land profession are unthinkable. Learn to say sorry. You don't have to say it to me, but to some of my judicial officials. Owekitiibwa Owiny Dollo ng'ayina bw'alaga nti ddala bo nga bo nti walina okubaawo
okwetonda gye bali okuva mu bantu abayisizaamu olugaayo mu kitongole eky'amateeka mu buufu ofaananako bwe butyo gye bikidde olwaleero gye bikidde olunaku olwaleero. In a landmark judgment, the Supreme Court has ruled that trying civilians in military court is unconstitutional. Dr. Kanokiza Besigye waali muganda wange masanyu meerere. Mukusalawo nkidamu mukusalawo okukoleddwa kooti Supreme Court ey'eggwanga nyaffe Uganda. Oweekitiibwa Chief Justice Alphonse Owinyi Dolo awadde ensalawo ye. N'agamba nti the Supreme Court has ruled that trying civilians in military courts is unconstitutional. Nti tekigwanidde yadde eddakiika emu okubeera nga Banansi batwalibwa mu kooti y'amagye ng'ate okuva omwaka we gwatandika Dr. Kanokiza Besigye abadde asula ku tebuuke olw'emisango egibadde gimuvunaanibwa mu kooti y'amagye. Etegeeza nti essaawa yonna retired Kanokiza Besigye emisango gyonna egibadde gimutwalibwa oba gimuteekeddwako sayidi eyo tugenda kulaba kiddako, wabula kooti y'amagye erabika nga ejjiddwako amaanyi okubeera nga Dr. Kanokiza Besigye awozesebwa sayidi eyo. Wuliriza kano okuva ewa Chief Justice Alphonse Owinyi Dolo. All charges or ongoing criminal trials or pending trials before the court martial involving civilians must immediately cease and be transferred to the ordinary courts of law with competent jurisdiction. Abono be bakulu okuva mu NUP ababaddewo nga bino byonna bibaawo. Leader of opposition ne banne mbufobo oyo nno Oweekitiibwa Elias Lukwago, wali George Musisi, wali omukulu Katana. Supreme Court gye tubadde badagamba nti Chief Justice Alphonse Owinyi Dolo agambye nti all charges of ongoing criminal trials or pending trials before the court martial involving civilians must immediately cease and be transferred to the ordinary courts of law with competent jurisdiction. Nti emisango gyonna egiri mugenda maaso mu kooti y'amagye oba emisango egibadde giteekebwateekebwa okutwalibwa mu kooti y'amagye nga girimu bannansi gikome oba si kyo gikwatibwe gitwalibwe mu kooti eza bulijjo ate nga zisoose kwekenneenyezebwa bulungi with competent jurisdiction. Okawulidde ako? This judgment shall have no respective effect on any conviction made and sentences imposed prior to the date of this judgment, save where conviction and sentence is being challenged in court of law. This judgment shall have no respective effect on any conviction made and sentences imposed prior to the date of this judgment, save where the conviction and sentence is being challenged in court of law. Tulifena Chief Justice Owinyi Dolo gabadde masanyu meherere. Kitegeeza butegeeza nti buli muntu yenna abadde yatwalibwa mu kooti y'amagye nga si munnansi ng'omusango gwe gukyagenda maaso n'okuba nti guwulirwa oyo yejerezeddwa oba gyakugibwayo gitwalibwe mu kooti eza bulijjo. Dr. Kanokiza Besigye ebibye birabika nga biteredde ate era mukadeke kamu n'aba NUP be baasiba nga abadde batwalibwa mu kooti y'amagye nabo kyekiseera basanyuke. Agape Christian School Ebwama we lisangibwa. Essomero eryo nno liva ku kindergarten
paka ku P7 bagamba twalayo omwana wo afune okusoma okugwanidde era okulungi. Njagala okutegeeza nti abasidi omususuzi erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli video eno bw'ogirayike ng'obeera onkoze bulungi nnyo nnyini ddala mwebale nnyo abasiima bye tukola mu buufu ofaananako bwe butyo. Congratulations to all Ugandans, congratulations everyone abadde alindiridde ensalawo ya kooti enkulu. Thank you.